Bweza nyo atenderezebwenga agulumizibwenga aweebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Bweza Bwakabaka Mukasa ne Maama Namukasa, obweza obwa jjajja bwaffe obwo. Bwe twogera obweza tuba tutegeeza ebintu ebirungi. Tuvola nti bwe bazaala omwana bagaa nti bweza Bwakabaka Mukasa ne Maama Namukasa oyo nannyini zadde. Bassebo ne bannyaba bali ku live olunaku luno olwaleero, bajjajja b'abaana. Tulina jjajja w'abaana okuva ewa jjajjaffe Namasinda. Omwana omuwala oyo kababuuzeeko jjajja buuza ku bantu. Nsanyuse nnyo okubalaba mwenna abali ku mpewo n'abakuŋŋaanye mwenna abandaba bayense jjajja Nantalo nga ntuula Buwambo ekatadde nga nsangibwa mu Katanga. Bw'oba okutta olw'Ebuwambo oviira mu Katadde n'ogenda mu Katanga. Mpitibwa jjajja w'abaana Nantalo. Mbaaniriza nnyo bantu ba Katonda, tusinza era tugulumiza omutonzi, era mbatumiddeko nnyo era nga mbaagala timwebale kwagala bujjajja mwenna abakuŋŋaanye n'abampuliriza mwenna mugoberere obujjajja era munoonye ennono yammwe. Amannya geego ge mbagambye: Nantalo Neriva Mwenda Namukasa ekatadde. Weewaawo atenderezebwenga agulumizibwenga aweebwe ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Abajjajja abatulaba abatuwuliriza mwe bajjajja b'abaana abakkiriza mwenna, waliwo program gye twatandikawo ennaku zino. Programu eyo ey'obumu, nti obuwangwa bumu, obujjajja bumu. Bwe tutandika ensonga eno ey'obujjajja ey'obuwangwa bwaffe n'ennono ey'abantu baffe bannannyini nsi naddala nga ffe Abaganda, era twebaza empologoma ya Buganda. Ow'ekitiibwa baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tumwebaza olw'okuba nti puroguramu ey'obuwangwa n'ennono egenda maaso kumpi mu buli kitongole, mu buli nteekateeka. Ensonga y'obuwangwa n'ennono etambulira ddala maaso. Kati mbakubiriza bajjajja b'abaana, mwe abasawo b'ekinnansi, abakkiriza, abantu mwenna ab'obuwangwa n'ennono, mbakubiriza okudda mu buwangwa bwammwe. Okudda mu buwangwa bwo tikitegeeza nti wagenze n'osinza ewa Ssaabakabona. Okudda mu buwangwa bwo tikitegeeza nti walidde emmere oba wayogedde Oluganda. Bassebo ne bannyabo, abantu bangi muli basiraamu naye nga muli baavu. Njagala kutandikira wano, abantu bangi basiraamu naye nga baavu. Ebitundu byonna njagala mbabulira obwavu buluma, naye obwavu bw'obwongo buluma nnyo. Abantu bangi baavu nga bo obwongo bwabwe baayavuwala nga yakimanyi bulungi nti bw'ogenda okukozesa ejjembe ne likuyambako, bw'ogenda okukozesa omusamba ne gukuyambako, bw'ogenda okuyita omuzimu ogwo omuzimuukiriza oguzza emizimu gwe, bw'ogenda okuyita abalongo mb'oloba okoze eki. Era wiiki eno njagala okubabuliramu abatulaba ku live wadde nga mwakajja, abaakajja muli batonotono. Njagala okubabulira wiiki eno nina ekintu ekyansesezza enseko. Nagenze nendaba omusajja omusiraamu ne mutunuulira ng'ali mu muzikiti abuulira, n'agamba ati omanyi ogenda n'otunuulira Abaganda nga bazadde abaana, kakati bagenda okusiba abalongo naye mbu bagenze kuzina balongo. Kakati n'otunuulira abazadde nga bagenda okuzina abalongo. Kakati kisiraamu gwe kisirusiru ekitalina magezi. Njagala kutegeeza mmwe baseeka, naye ndowooza mwafuuka baseeka ba mbizzi, kubanga sina ne kyenyinza bagamba. Olulimi Oluganda lugagga lwa bigambo. Ekigambo nti twagenda kajja gakumala baana ab'ejjuyi, akantu kanuma kanjigira. Kati okumala abaana, okumala abalongo, okukola abalongo, okusiba abalongo, okuzina abalongo, byonna bigambo bya Luganda omutali kigambo kibi n'eki. Toddamu okusirwalira ku bantu. Gwe musiraamu gwe omanyi obusirusiru obwo bwe bulina. Nze nabagamba nja kuba walevo, timujja kumanyira buwangwa bwaffe. Twagala nnyo Abaganda nga basiraamu. Omuntu osooka kuba Muganda ng'oli musiraamu. Twagala nnyo Abasoga, Abasiraamu
so sitwagala musiraamu musoga ng'osooka kubeera musiraamu n'olyoka obeera omusoga kubanga katonda bwe yali akutonda mu buwangwa bwo yakutondera n'eddiini yo ey'obuwangwa n'ennono n'enzikirizayo era n'ateekawo essabiro omwo mwe basabira n'ateekawo ekiggwa omuggwera ensonga abasiraamu mulekeraawo okutumanyiira nga mutumanyira n'ebigambo eby'oluganda bye mwogera nga temubitegeera kubanga bwogamba nti izajaawe kiriba nga kituuse oba noga alhamdulillahi rabbil alamin oba nogamba kulu hallahu ahadu allahu samadu lam yalidi walam yuladi walam yakul lahu kufuwan ahadu kati oba otegeezaki ebigambo byogera bya luganda genda oyogereremu ebyo otagaliremu ebyo bitali bya lulimi lwammwe kubanga tomanyi kye bitegeeza abasiraamu mulekerawo kutumanyiira mulekerawo okusiba agalevu agabalinga pamba n'ogasiba gonna ne gakusakaatira n'owuta n'ebinyebwa ne bigenda omunga olinga epusi okumanyira lubaale waffe okumanyiira obuwangwa bwaffe mubeere mumizikiti gyammwe muyigirize abantu obuwalabu naga nti ya rabbi n'otunulira abantu bwe basiba abalongo nga basiba sitaani gwe tokimanyi nti abalongo be bannanyini kulongoosa gwe omusiraamu ali mu muzikiti ng'abalongo be bannanyini kulongoosa nga wabazaala oli ssaalongo wazaala abaana babiri batwinizi wazaala kato ne nakato wazaala kato ne babirye wazaala waswa ne kato wazaala kasowole kakati ekyo kyekikusibye mu kakanzu ak'ekitundu kyekikusibye mu kapala ak'ekitundu ogamba bwenkola tibitambula so n'abasiraamu mwali basuubuzi ng'ekitundu ekyo mwakitwala muddeeyo mutegeere abalongo bammwe mubamale mubasibe mubeere baganda abasiraamu muleke kwogera bintu bye mwogera ebyo nga mubyogera nga mumanyira obuwangwa bwaffe basebo ne bannyabo mwe abasiraamu njagala kubawa kigambo kino bwe mba mwagala tubawe ekitiibwa nga mwagala tubeere ba mikwano kubanga mu famire mwe tuva mulimu abasiraamu mu nzija mwe tuva mubaamu abasiraamu mu bantu betulagula betujjanjaba mulimu abasiraamu naye bwe mba mwagala tubawe ekitiibwa mugambe agagasakaatira nga galema okumwa ebirevu gabuulire kutuba ey'obuwangwa bwago gave ku masabo gaffe mubagambe basibe enkutu mwe batambulira nga ne pajama tebasobola kuzigula bokisa neekulema weesiba nkutu otambula weewuuba olebeeta ekyo nekikulema okukola mwogere ku ebyo ebyammwe ebibakwatako amazzi ge mweyira ku makya nga mutawaaza enkyakya zonna ne zibajjula ebigere ekifo ky'okunaaba mugeeyiwako bweyi n'osanga nga ebigere byonna byakwata akabalaza kubanga temuva mu ngatto za flat njagala kubabuulira bassebo ne banyamuleke kutuliirako bugege omwo mwe musiba enjala ne mutandika okuwunya akamwa ng'alusaaza abatawaanya munoonye ebyokulya muleke kutuliirako mwanyi ono lubaale waffe njagala kubategeeza mmwe ono lubaale waffe baseeka bammwe nga batuvuma nga batumanyira naffe titugenda kutuula nabagamba bwe muba mwagala abasiraamu tukakkane mutuveeko kyogamba kulaani baagikola nga erina kuyigiriza ku nsamize kulaani baagikola nga erina kwogera ku lubaale kyogamba bo abajja mu nsi yaffe ne tubawa obubuddamu omuzikiti omubereberye guli kasubi jjajjaffe nuumbogo owekawempe omulangira njagala otunulya omulangira nakibinge jjajjaffe kakungulu ye yatwala obusiraamu ebusoga n'embaale abo bajjajja baffe kyogamba nti abawalabu bwe bajja wano ne baleeta ekanzu ne tubaaniriza bajja kuvumirira ggwanga lyaffe tufuuke abaddu bassebo ne bannyabo nze nja kubavuma mpaka kuwulira bulungi mpaka nga mutuvuddeko buli musiraamu agenda okukola crip ng'etumanyira bassebo ne bannyabo naffe tetugenda kusirika ekirungi katonda yakola social media omuzungu n'atukolera social media n'agituwa social media eno bwe twagifuna wadde programu eno tojagala wadde tojagala seeka kiti ejja kukugukako mu kisenge ekyo nga tonava na ku musaalo ku simuyo ku datawo ojja kayitako bwoto gati ye omusamizi ono yagambye eki era bwe muba musala programu eno mutaaginga abasiraamu abo batuvuma abantu bategeere nti tugenda okubaataakinga bo be basooka tukola ki olw'okuba bamanyi mbuno kibinja kinene bassebo ne banyabo abasamize be basinga obungi abasamize be basinga obungi mulekeraawo
mugende mukole ebintu byammwe oba muli bassenjala badokita bambizi obusiramu bwe bwavaamu muzaata ne mwonoonekera ddala mwenna mugezaako okunoonya feemu ya muzaata naye timusobola kugifuna kubanga muzaata abakazi yawasanga bakatuliki abakazi yawasanga basamize muzaata yakubanga ekitabo kyovolaba omusikaawe annual bwe yagenda okubeera omusikaawe bamuwa ekifundikwa akabonero akalaga nti yali amanyi bulungi olubugo lw'abajjajjaabe kakati bassebo ne banyabo abasiraamu mulekeraawo akamanyiiro bwe mba timuyina giri tazisalabirevu tujja biwala kasaako eccupa katonda w'abajjajja abawo omukisa weebale nnyo weebalire ddala omuliro bukedde omuliro okoze bukedde okukwata basebo ne banyabo nga tugenda ku kitundu ekyokubiri njagala okulisaayo banna tiktokers mwenna banna tiktok omanyi fe abakwata esimu za iphone twabadde tufunye ekizibu omanyi njagala kubabuulira waliwo iphone nga bagikolera china waliwo iphone nga bagikolera wali mu ggwanga lino eryabana abalenzi abaami abazanya nnyo efirimu waliwo iphone nga bagikolera wano dubai kakati iphone yange gyenkwata bagikolera amerika kakati mu amerika eyo buli kimu gye kyava kakati bwe bakutteemu mu tiktok neyange ne bagikwatamu kati bena balina iphone ezaava mu amerika mwafunye obuzibu naye twagala kwebaza owekitiibwa donald trump eyalabye obulumi bw'abantu n'agamba omusajja oli omusajja bamuyitani makazugani waliwo gundi waliwo ono omulala owe texas president gye yalaze Elon Musk nakkiriza ne bagamba abamerika badde ku tiktok kale no basebo ne banyabo njagala kutegeeza nammwe bannayuganda abaawano mu uganda tiktok eriko ebintu bingi eriko abavuma eriko abayomba eriko abakola batya eriko aboogera obubi kati etiktok eno nammwe musobola okugitereeza naye nga temugjewo nzije wano gavumenti yajjawo facebook bweyaddayo bagandi muzeemu facebook ne bagaa nti nedda kati ebintu wemala obiteekawo tofa gajjawo wabula olongoosa egemateeka agaleetebwa abantu abavuma abantu ku mikutu emigatta gye bantu nga bakuwabira bassebo ne banyabo ffe ng'ekitongole ky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono twagala okubategeeza nti tiktok etukolera kubanga mwatuma amayengo ga lediyo ne mutuma amayengo ga tv nono tv nebeera wano ng'emiddwa amayengo naye obubaka bwe tuboogera bubatuukako mu nnyumba wammwe olwaleero nakutte mugo gwa jjajja waffe ekitinda jjajja waffe ekitinda ono ye kabaka wannema kabaka wannema oyo eyafuga obwakabaka bw'essese azaala abaana bano mukasa kiwanuka ne musoke abaana abo kiwanuka erinnya lye ebbereberye ye musajja omukulu oyo kiwanuka ye wankoko musoke ye ssemunywa ekifa mu nnyanja ate jjajja waffe musoke ye ssemunywa ekifa mu nnyanja ate jjajja waffe mukasa erinnya lye mulimanyi ye sserwanga kakati ssemunywa ye yatulwangako musoke wankoko ye yatulwangako omusambo guyitibwa kiwanuka kakati ate jjajja waffe sserwanga ye yatulwangako omusambo guyitibwa mukasa kati olwo bamaze okukkirira muzaale ekyo tujja okusiba amaliba musoka alyoka afuna eddiba embuzi eyalwina enzirugavu olwo kiwanuka alyoka afuna endiga yendiga ennume emmyufu ate olwo jjajjaffe mukasa afune embuzi enjeru olwo tukkiridde mu buzaale mwenna abasibe b'amaliba ekyo mukimanyi bulungi kati kabaka wannema yazaala abaana abo abazaalaani mwani abazaala mu maama maama nagajja mu nkumba oyo yazaala kyoba ekyomubazzi bwe gwoyita kibuka omumbaali ate maama nalwoga gwobayita nalwoga omunsazi oba nalwoga ensazi ow'emmamba maama nalwoga azaala mwana ki ebintu ebyo sijja bibabulya kubanga bwe tuba tusamiza tubibuuza lubaale nti mukasa ovuddewa
tinvudde esese mu nnyanja weddiramu ki nti mu nnyanja neddiramu nkejje kyofala abasamize situlya nkejje kubanga jjajja Mukasa mu nnyanja yeddiramu nkejje era jjajja Mukasa mu kweddira enkejje awo ne babuuza nti ate gwe Kiwanuka kati Lubaale mu kulayira waliyo maama we waliyo kojja wa Lubaale Namalere kakati ebitundu ebyo sitwagala byogera naye gye twakoma okubisirikira n'okubikweka obuwangwa ne bulagawa nabadde ku Facebook okwo ku ssimu yange ya WhatsApp nti Ssaabakabona osomesezza nnyo obuwangwa n'ennono Ssaabakabona otuyigiriza nnyo obujjajja oyogedde nnyo ku Lubaale waffe naye tolaba nga twogedde ebyama bya Lubaale twaliko eka Nabulemu ne tukulaba ng'olambuza abantu emiti kyokka n'olaga abantu ekkajjo ly'enjovu nti ago ge maka ga maama Nnaabawanuka Kiwanuka bw'atuula mu mukokoowe ate maama Nnaabawanuka atuula mu kkajjo lya njovu n'olaga abantu olukoni nti olukoni olwo be Bachwezi ye Kaliisa ye Nakayima era kyokola nti lukola ekiraalo ky'ente oba ye Lubanga n'olaga abantu n'obatwala n'ogenda ng'obalaga emiti era n'obalaga olwango lwamuleeguza n'olaga omuti ogw'enzo nti ogwo gwe muti gwa jjajja Ddungu ogumusimbirwa era n'otulaga nti n'akasaana kakola ku mmandwa zino zonna eziri ku ttale akasaana bw'ogusimba omuti ogwo n'ogusimba mu luggya gulina we gukuŋŋaanya Lubaale oyo n'asaanira kakati emiti egyo abantu baffe tebagenda kugitema bwe banaasanga emiti egyo n'otulaga omutuba nti gwe mutuba gwe mutulula okutulukira oba kwe kukkira emmandwa eyitibwa Mukasa gwe mutuba ogwo ogw'oluggya nti olwo ne baluyita olwango lwa Lubaale balusimba abantu tebaabikoppe ne basimba emiti egyo sebo njagala kwanukula omanyize nafuuka muntu w'abantu bwe baabikweka ffe be bajja nga tetubisomeseza sitwabikola njagala okubuulira okulaba nga ekkanisa nnyingi nnyo kwali kuwandiika Bayibuli okulaba nga Kurani nnyingi nnyo kwali emizikiti mingi nnyo kwali kuleeta Kurani obuwangwa lwaki amasabo gali manju kwekwewala okuwandiika kwekwewala okusomesa musomesa omulokole ategeere omusiraamu ategeere oba obuwangwa buno bwabwe era nga mumanyi nti butuufu lwaki mubukweka ekyo kibuuzo ate ne mwagala omulembe gwatuuka gwe bayita digital era ne mwagala abantu basome ne mwagala abantu kati abatamanyi kye bakola olw'okuba nti mulembe gwa magezi mulembe gwa kumanya mulembe mutinzi kyusansi abatamanyi gwe booyisa abafere ne badda ku TikTok ne batandika okusomesa abantu ne batandika okubannyonnyola n'ennyimba ne bazimba nga bazisulise kakati ne tuswala mwabamanyi jjajja w'abaana ng'omanyi okusiba eddiba jangu ku TikTok jjajja w'abaana ng'omanyi okuwanga ejjembe jangu oyogereko ebisoboka jjajja w'abaana mu bintu byonna by'owulira njogedde sinakwata ku Lubaale ne bw'okwata emiti egyo n'ogisimba wansi w'omuti omanyi wabeerayo ki nga tugusimba ne bw'ozimba essabo n'oliteekamu empagi makkati wansi w'empagi omanyi nti waliyo ki gwe bayita omukuku gwa Lubaale oba omugugu gwa Lubaale okujja Lubaale ku ttale gw'omanyi tujjayo ki abantu bangi bambadde ebifundikwa ne bateekako abaana ebisingo nga n'okusamira no baasamira dda ne baboolekeza ettale mbu bagende batabaale gwe kyogamba gwe omutabaaze okakasa omuntu oyo baba bamutabaazizza aba ku 0.0 ne bwensomesa nenkulaga enkinga eno kati kiki ekiri munda waayo okimanyi olaba kintu era ojagenda okwata emiti opakiremu pamba n'engoye otekeko ensimbi naye nga tekola naye nze neyange olugikoonako ng'ofuna omukisa kubanga ntegeke okuva munda waayo ebintu byetwogera byakungulu bw'ogenda mu woteeri n'olya emmere nze ennaku ezo mbadde ndya ku Serena waliwo ekyennyanja kye bayita Achoke Fish kiva Nigeria Abanigeria be bafumba ekyennyanja ekyo Omunigeria bwe yava ku Serena n'atambula n'agenda yali agenze mu luwummula twanoonya Achoke Fish okugigula ya mitwalo 2 naye nga tebasobola naye nga buli lunaku tugirya lwaki tetwagifumba kale njagala gwawulira Kabalagala bamutunda wali ku kkubo Makalena omulaba genda omusiika olabe nga bwamusiika basebo ne banyabo ne bwaba musoga ng'avudde mu kirowooza asiika chapati n'atambula n'agenda chapati eyo eŋŋano oba ogimanyi n'ebuto naye tosobola mukiika
musiika byenjogera mu lubaale nga tiwamusamira nga tiwateekebwateekebwa nga wateekebwateekebwa bassenkulu ab'obuwangwa n'ennono tosobola kubikola. Lubaale tebamukoppa ako mu kasale nga mugamba abantu nti Lubaale takoppebwa, Lubaale bamusamira. Abaana bwe bagenda e Makerere okubatikkira diguri, abaana abo nga babatikkidde diguri, bazadde baabwe bagenda ne batwambazaamu ne mu nkofiira. Bwe batwambazaamu mu nkofiira era ne bagamba nti mama naawe diguri ngikuwadde naawe taata, n'empapula ne tuzikwatako, omwana oyo bw'aba asaba omulimu naawe bwe bayambaza ekikofiira bakuwa. Nze bampa honorary degree okuva mu Hamburg University, naye honorary degree eyo bwe bagimpa e Germany era bagimpa ngeri honorary mu culture heritage, era bye bagimpa era bye bino byenjogera mu lulimi lwange. Okiragedde kati naawe tosobola kubikola, eyo bagita honorary nti bakuwadde degree naye tiwagisoma. Kakati bassebo ne banyabo nvuga emmotoka Land Cruiser ne bwenjitwala leero nenteekako omupiira era ngenda nengugula, kyogamba mmanya amasanda agakola omupiira ogwo era nsobola okugukola. Kyogamba nti nyinza okumanya okukola yingini y'emmotoka wadde ngivuga. Kati ne bwe tubabuulira Lubaale timusobola mutegeera. Ayagala Lubaale amusamira, ayagala diguri agisoma, ayagala okuoperatinga kamera agitegeera. Kati mwe bamuga nti tujja kuwulira ebigambo bya Ssaabakabona, tugende ku TikTok tuwozeemu, tuddeyo tuzimba amasabo tuteekemu empagi tulagule abantu. Ogenda kulwala, ogenda kufa, ogenda kufuna ebizibu, sente ne bw'ogaggawalamu ogenda gaggawalamu katono. Kati banyiiza ate nga gembagamba gembazibu sigeego nasaka. Kale nno basabo ne banyabo ngenda kujja mbanyonnyola ebintu bingi, teri muntu asobola koppa Lubaale. Kati bw'olaba nkutte guno omuti ogwa jjajjaffe Wannema nekugamba nti gwa Wannema gw'omanyi nti gutemwa muti ki, kyogamba buli gw'osanga bwe guti nga mulema guba gugwe. Bw'osanga omuti guno ogwa Lubowa, omuggo gwa jjajja Lubowa, kyogamba nti buli gw'onosanga gweranze bwe guti gujja kuba gwa Lubowa, gw'omanyi guno muti ki. Bassebo ne bannyabo kyenjagala okubannyonnyola mu bujjajja mutegeere obujjajja gwawulira ng'obwagadde busamire. Obeere nga jjajja Ndawula owa TikTok, jjajja Ndawula Ssaalongo bwe yatuuse n'aga nti ebirala byonna mbikoze naye kati kansamire ngende ewa Ssaabakabona kanzimbe essabo era mwandabye ku kyalo gyali nga ndi mu kuwanika essabo eryo era ngenda kukola emikolo gyonna. Kakati bassebo ne bannyabo ayagala Lubaale amusamira, so Lubaale tebamuyiga. Njagala kuva wano kubavuga ku ekyo nti mu kunnyonnyola ebigambo byennyonnyola munda waayo waliyo ebyama bye bayita ebyama bya Lubaale. Bino byenjogera tikuliiko kyama na kitya na kimu, wabula twagala abantu baffe bagenda okuyingira mu Lubaale nga balinako kakulu. Toyina kintu kyogenda kufa nakyo ogambe ti kino nfa nakyo. Manyi bulungi nti puroguramu eno muba mugirinze buli Lwakusatu nga mulinze Ssaabakabona agenda kujja ddi atusomese ku Lubaale waffe. Mu kaseera kano kanyanirize Maama Nasaka muzzukulu wa jjajjaffe Katembalu Namuunyo okuviira ddala e Masaka okuva wali ejjokolera, ababuuzeeko nnyina enkulu abadde aludde okubawa ku live, ababuuzeeko bulungi ate abasomeseze ddala ku musomo ye gw'alina olunaku luno olwaleero. Tukomewo nabaga nti okwegatta ge maki ge maanyi. Maama Nasaka tukwaniriza eri abakkiriza ku live eno. Kamera jizini atenderezebwenga awebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. nze Naalongo Nankulu Nasaka ni mukazi Munnabuddu nga bulijjo bazzukulu bange mbagamba. Ni mukazi Munnabuddu bw'oba ojja e Buddu ku kiggwa kyange osanga bayitawo Matanga, osinziira n'odda ku mutala baguyita Kago, ate bw'otuuka e Matanga n'obuuza Naalongo Nankulu Nasaka. Ayina essabo eddene ennyo era ayina olubiri olw'amaanyi n'ensuubira nti bonna bamanyiwo n'abapikipiki. Ate jjajja n'atuyamba n'atugaziyiza ensawo. Abazzukulu ab'e Kampala mwali mukaaba nnyo ne tufuna ne tusenga ku mutala Jjokolera. Mutala Jjokolera ogwo bw'oba ova e Kampala
otuukira oviramu ku stage bagiyita watindo olinnya Kawanda Matugga noyambuka ku kyalo bakiyita Jjokolera awo nno wensangibwa nga akkirira ku luzzi lwa Namagoba. Ennamba yange ey'essimu eri 07559 eri 075469342 ku TikTok mbaako, ku YouTube onsangayo, ate ne bw'onoonyeza ku WhatsApp era onfuna. Njogera mpola mpola bazzukulu bange kuba ndi mugonvugonvu naye nsuubira mujja kuntegeera awo wemunoonyeza. Nsonga nnyingi mukadde wange azogeddeko. Olwaleero mutera kundabira Jjokolera naye Kyattendo tulwaleero ndi mu ddiiro ya Ssenkulu wange ate nga nze first born we Naalongo Nankulu Nasaka era ekyo Kyattendo ne bazzukulu bange abasinga mujja ne mugamba ekituleeta lwakuba gwe first born wa Ssaabakabona ensonga tumanyi tikyokola kyamaanyi. Omanyize eddwaliro lyange oba essomero lyange nalifuula international ifaalo kubanga abalemereddwa yenna bw'otuuka ewange manyi nti oba omaze era oba otuuse ze nkola kubaalemwa nkola kubaagaana. Alina ebizibu byonna nga ggulaba yagaana Lubaale yagaana osamidde otambudde byonna bigaanye era bw'ontunuulira ondaba nti ndi mukugu. Lubaale ne bw'aba yagaana atya bw'otuuka mu ddiiro eryange oba omaze oba owedde. Bw'oba nti abaana abalongo bo baagaana era bw'otuuka wendi biba biwedde kubanga nze Naalongo Nankulu Nasaka namalayo. Bwe muli bw'abajja ne babuuza mbw'ate abalongo yasamira Lubanga yalina obbaasa byonna nabisamira. Jjajja wowe omaliriza obaddiramu ku nnamba. Enjagi baddiramu taata. Byonna nabisamira nenteekebwateekebwa bulungi nateekebwateekebwa mukugu. N'olwekyo byenkola nkola bya kikugu bazzukulu bange abalungi. Abaana bange ab'obuwala mbaagala nnyo era n'akalungo kali ke mubadde mutera okunsaba okuŋŋamba abaana bange musembere nakaleese. Kaakati nina full package. Otegedde Buli abadde agamba nti ate wano wasikatira ate wano wagaanye bannange musembere. serefu nkuba zizikira sindikanja kanyamuwaga Byonna nakoze eki ate n'ab'obulenzi sibasuula. Nammwe mukole eki mujje. bali mpulira bagamba mu mani power Ate kati benkozeko ku mani pawa ennaku zino bunneekakasa. abagamba rendi power barendi po tebagwesa power Otutereeza mbutereeza otegedde nekitereera nekikwatayo ate nze bw'oyita ewange teri musajja asobola kusemberawo naddamu n'akuzanyirako. Ekyo nkyekakasa nga nze Naalongo Nasaka. okitegedde Obanga gwe byagaana gensemberera nkantwako ndi mukugu nange neetya. oloze ne baloga. Abakazi nga bakulinda. otegedde yamugamba mpa ku mazzi ag'obulamu nange nakuwa amazzi ag'omukisa lyali litandiikiriza okwana ne balita yakaasa nga tonnazaala mwana. Bassebo ne bannyabo bannayuganda omukwano guli mu buwangwa naki na nnono kyovola ffe tuwasa abaana baffe bafumbirwa. Bwe tuzaala omwana omuwala tumutegekera kufumbirwa, bwe tuzaala omwana omulenzi tumutegekera kuwasa. Kakati bassebo ne bannyabo bajjajja b'abaana mu abantu abali eyo Yesu talina kintu kyayinza kuwa. Yesu talina pulogulaamu. Yesu yalya n'akatogo n'agenda ne mutoyi talina makulu naaka yazaalibwa nga ggwe era toddamu ebyo byobagamba muno. Yesu talina pulaani agenda abeere ne pulaani ey'Isirayiri tazaalibwangako wano. Bassebo ne bannyabo Yesu talina. Yesu kakongoliro. Kabona Laadi omanyi bwe yagamba Kabona Laadi alina ekigambo kye yagamba naye thankisi yabiŋŋaana naga jjajja toyogera bintu ebyo.
Mali Nedda nako. kati abaagala owulira akabona ladi kyeyayogera Eh. badde mu puroguramu zaffe enkadde badde kiri bakyogerako bagenda puroguramu enkadde kale nno basabo ne banyabo njagala okubabuulira nti akaseera kakuzza abaana ku masomero muwulireewo wano nnyo akaseera kakuzza abaana ku masomero akaseera school fees amasomero gagoba abaana bo gwe buli kyokola ekikyo tikikutuka sebo mutaamu eno yonayonayonayo okumalako omwaka tugikoze katogenda kuzza abaana ku masomero otandike abaana badda ku masomero abaana baddayo ku masomero kakati nga 14 ate kakati valentine kati basebo ne banyaba ebyo tebinaggwako guno gwe mwaka ogulimu emmotokayo gwandaba guno gwe mwaka ogulimu polotiyo gwandaba guno gwe mwaka ogulimu ennyumbayo guno gwe mwaka ogulimu ettakaliyo gwandaba guno gwe mwaka ogulimu ennyonyiyo guno gwe mwaka mwolina okusitukira guno gwe mwaka mwolina okusumulukira jangu nnoonye nga nkyayogera nkyawulira nkyasobola okutetenkanyiza osobola kugaggawala otya weewaawo nakino kyebagambe saalo ng'ennaku z'omwezi 25 esabbiiti ya wiiki eno yakusabira abaana abadda ku masomero otyo abantu abazadde abali eyo basebo ne banyabo abazadde ab'obuwangwa n'ennono omuzadde nga toli wa buwangwa na nnono omuzadde wenna wooli ng'oli muzadde ng'owulira olulimi lw'enjogera tuleetera omwana owa P7 tuleetera omwana owa siniya tuleetera omwana w'omuto oyo gw'oyagala abeere dokita oyo gw'oyagala abeere looya omwana gw'oyagala abeere ne bw'oba oli lubuto nga mukyalo oli bubezi lubuto toyagala kulongoosa kubanga mu lubuto mulimu omwana esabbiiti eno yakusabira abaana ku lw'omukaaga essaawa 4 wane waffe mu kirowoozo ng'abaana bonna batuuse jangu n'ebyokulya by'abaana ojja kubisanga eno swiiti ojja kusangayo buli kimu jangu tusabire abaana baddeyo ku ssomero bakole first grade baddeyo ku ssomero basome bulungi baddeyo babeere nga balina olumanyo leetako omwana asabirwe mu buwangwa na nnono ku lw'omukaaga luno lunaku lwakusabira baana abazadde mwenna muleete abaana tubasabire badde ku masomero ng'abaana bamaze okusabirwa buki bulungi kale nno basebo ne banyabo njagala kubategeeza olunaku olw'omukaaga lunaku lwakusabira baki baana era ng'ennaku z'omwezi 29 lugenda kuba lunaku lwakusatu ekiro ekikeesa olwokuna jangu mu kiwala olabe bwe tuwanga ejjembe eryo lye twogerako jangu okulya n'okunywa kwange gwe jangu mu kiwala buuza bubuuza nti ewakabona ndugwa wegwa saabakabona wagenda okuwangira amayembe ago gagenda okuwa ku bantu jangu tulabe basaba ne banyaba ebintu bino nno njagala babuuli saabakabona si yabigaba saabakabona yeyaleeta ejjembe yeyagaba amaanyi amayambi ago mukama katonda ge yateekateeka saabakabona yeyaleeta abalongo bannannyini kulongoosa era n'amutuma erinnya kato nga balisazeeko nti ago maanyi ga mutonzi oba katonda saabakabona yeyaleeta omuzimu omuzzi obuzimbaate okuza emizimu ffe saabakabona yeyaleeta lubaale nti ago ge maanyi ag'olubeerera era ag'olubereberye saabakabona yeyaleeta omusambwa nti ogwo gwe musangwa ogwasangwa mu nsi muno amaanyi ago gateekebwateekebwa mukama katonda saabakabona abadde waakwasa okuzukusa ekyasa ekyomulembe omutinzi kyusa nsi okubajjukiza nti waliwo amaanyi ag'obwakatonda agabataatugisa bayibuli agabateetagisa kugulirira jangu tusabe naawe jangu tukukoleko gwe atalina wadde 10 jangu tukukoleko gwe atalina wadde ekyokulya jangu tukukoleko tukuwa omuzigo tukuwa akasaana tuddemu tukuzigule gwe atalina ddembe tofaayo jangu ne bayibuliyo jangu ne kulaaniyo tofaayo jangu n'entalabuusiyo jangu nga bw'oli olubiri lugule kubanga oli muddugavu oli mwana wa Katonda Namugereka jangu tukusale ku njegere ezo ze baakuteekako enjegere ez'obuddu tukuzikusaleko mu kusinza tukusaleko ne mu butundu eky'obwamwoyo eky'obujjajja basebo ne banya Katonda Namugereka yampa kwogera saalyogedde nammwe saagala oyimirirawo ogamba abantu nti ngaba obugagga obugagga tobulina nagireeta ya lunaana
timwagira tiktok yasenga ebyeyo ndi mukutobana musolo kusako linnya lyange erya Ssaaba Kabona basebo ne banyabo ya lunaana kakati tosobola gaba bugagga nga tolina nze ninawo kendekoledde ekyo mukitegeera era essaawa yonna mugirinde ngenda kupositinga bali mukuteekako linnya nagireeta tojebuuza lunaana yeeyo bagiyita ki yava ne mweri musimanyi yola omudidi anti omudidi okuyola negugwayo basebo ne banyabo emmotoka nvuga 222 eyo Land Cruiser eriko kale nno basebo ne banyabo jangu ofune jangu okole obeere bulungi ate nga sirina kyentunze mwawulirako ekibanja kyentunda mwawulirako ettaka lyentunda oba emmotoka gyentunda kuzenina esente okola nkole n'ozituumako n'okola naye kati muli awo obululu butuuse banatuwadde esente olinda kusabiriza nga nebwosabiriza naye bamusaba nga naye asabiriza osente bakola nkole basebo ne banyabo lubaala asobola lubaala akola mukole liva mu byokusabiriza sente bakola nkole jangu tukuwe ekyo ekikola sente ate muve mubiri ebyokubafera ebyokubayiya simwebo ziriwa mubokisi zikola ziti ebyo si bituufu nabadde wano n'omusajja ow'essente abanyumize abaliyo genda mbawa emboozi omusajja yaze wano avuga mmotoka yaze wano olunaku lweggulu yenalo munasakati wabaddewo n'agamba nze nali ku leediyo nempulira nga bagamba seeka nga bagaba enamba ya seeka n'agamba nze oyo seeka nakola bwati kati nali siina mulimu bangobye ku mulimu bwe bangoba ku mulimu neŋŋenda ewa seeka aliwa yagambyewa Kasangati kakati bwe natuukayo ku ludda lw'e Kasangati seeka nagamba wali otuseko mu kifo ekifaanana bwe kiti nga kijjudde entimbe seeka naga kulaani eyo kati bwe batuuka ku kulaani n'abikula n'amugamba nti kakati wadde bizibu mbu najjayo akabinika n'ateekako ekisaanikira n'afumba amazzi yamugamba n'abiramu ebigere mbugenda okugira nga mulimu amagumba simanyi mulimu ki eggumba ne likubeera mu mubiri olaba obeeramu kaggwa bwe n'okulinnya nga tokolaki nga tosobola naye omusajja nakwata nakugjamu n'ensimbi eŋŋanda ng'ali mu nnyama muno wabula abaddugavu muli basiru sinamanya na busiru bwe bwatuuka ne bakugjamu ekiyinja bwe kiti nga kiri muno mu lubuto oyinza okukeesa oyinza n'okubeerawo sisitimu y'omubiri olaba kavunza ke kakuluma ate nga nnyama akavunza nako kakula ne kabeera ennyama ne kakuluma ekigere n'obeera nga tolinnya akaggwa kalinnyeko kakufumite akaggwa nga kakufumise na wano wagumu naye ne bakugjamu ensimbi eŋŋanda n'ebisubi ne basuula wali kiiki ekikubadde mu mubiri mutwale ery'obusiru mutwale ery'obusiru seeka mbu nga bamugamba amazzi gali ganaabye basisa amagumba basisa ekiba bisise mu mubiri gwe ng'agamba tobikwatako linda awo ennaku 2 lindamu awo ojja kudda seeka bwe yaddayo nga bamusaba sente ze bateekako nga bateekako emitwalo 2 nga bamugamba nti eri gye twakwatira eddogo musituke tugende ku lusozi gye twakwatira eddogo kati bamututte ku lusozi bwe yatuukeyo ku lusozi ng'amayinja googera abasiru bafa bajjula bwe gatandika okwogera negoogera ate ne bamusindika ku kikindu ne bamugamba nti ebokisi eyo kakati bwegikwata kate genda oleete zinaatabula seeka nga bamubuuza naye bwewavuga emmotoka wakolamu ki nakulamu kapoloti $9,000,000 kati katuuse nga mumeka $14,000,000 yazze wano mujajja nyambu nkwatira omufere kapoloti yakatunda n'endagano yali mu banka n'awaayo $2,000,000 n'akatunda ne miliyoni ze yatunda 14 n'atwala omusawo 12 bassebo ne banyabo 12 kakati ne poloti talina n'omulimu talina sente baazitwala muli basiru komawa
jajja namusuula kasita amayinja gaayo muli basiru komawa naye nga bw'otunulira omusajja n'ekyokulya talina ne koolina bakakutunza bassebo ne banyabo fe abalwadde baffe bavuga mu motoka fe abalwadde baffe balina mataka fe abalwadde baffe balina maduuka fe abalwadde baffe bagagga naye n'ogenda ew'omusawo ng'olina emmotoka ate nayo naagikutunza n'ogenda ew'omusawo ng'olina ettaka ate nalyo naalikutunza n'omaana oyasama omanyi ejjumba wa bbeeyi nnyo olinga alabe komenti y'omuntu omuwana ate nze mbimanyi kakati bassebo ne bannyabo njagala okubannyonnyola ebyo ebintu ebyekisirusiru bw'ojja wajjajja ateekerateekera gwe n'obeera bulungi ndabye abantu ate abafera abo bonna mbamanyi gye bali mu uganda naye siina kyakubakolera wabula gwe babba jangu ondabe tofaayo kati nakukoleraki naye oweseeta kye nakoze nagobye bugobi mmese ne muganze siri poliisi genda ku poliisi oli weseeta ndi wa wano mu kirowoozo kakati bagenda okubba wali olabawo ate ne bamubira kasangati byebyo bigamba mbumanyi ente terya muddo gwa kumbi akanyoomonyomo kabababbe ate bakyababba bassebo ne banyabo twayogedde ku nsonga y'ebirooto ne twogera ku nsonga ya comment bwe tujja wantu banakwogera bingi kakati munsomere ku comment tulabe naye nze mbadde ndowooza bwenti ensonga y'ebirooto obudde buyinza obutakumala tukoleko bye tukozeeko wage tunayanukulako 10 bamanye nti tubaanukudde saaba kabona tusaba tuwa ku namba yo sokubawo enamba yo enamba yange eri 0772 623 sebatimba lwalowooza okujja wano n'emidaali kakati enamba y'essimu eri 623 0772 623 0 7 5 3 6 0 7 0 28 essimu ezo zonna ziri ku WhatsApp zonna era ezo zessimu ez'eddwaliro era zessimu za Ssaabakabona ono agamba ye queen naloose ensenguka kyokka abanyambyeko ebintu tebabitutte ku nnyumba babitutte wa senkulu ewa senkulu ebbaluwa bagimuwadde mu butongole kaakati ebintu tebabitutte ku nnyumba kati lubaale yakusengudde akugamba ava mu kifo wobadde otudde muvinga noonya senkulu asobole okuteekerateekera lubaalewo jajjanze abakazi banzibukako awatali nsonga ensonga weeri agambye awatali nsonga bassebo amaanyi g'omusajja siga mu mpale bambye atya amaanyi g'omusajja siga mu mpale yongera ku ddoboozi amaanyi g'omusajja ga finance kyova olaba nti gwe omwami bakuyita handsome amaanyi g'omukyala ga beautiful kyova olanga bamuyita beautiful okubeera beauty ka makeup kabeerako okubeera beauty ka lipstick kabeerako okubeera beauty ekizigo kibeerako okubeera beauty akabina bwoba tokalina bakagula kati ne bakambala tikakankana kati okubeera beauty akagatto kabeera kalungi kati ebyani abikola ye mukyala akufuula beauty ng'oli beauty ye mwami akufuula handsome ng'akwata mu ngalo ze n'ajjamu ssente n'azikuwa kati ebyo byonna bye muwulira nga baga nti omusajja tamalaako tibaba bagamba muno tamalaako situlesi zikaddiya baba tibagamba muno tomalaako kubanga muno toyina nakati situlesi n'omuwogo gw'olya tomanyi yakugulidde twabadde wano ne mutabani wamikayo embireke mutabani wo kanaabi ali Canada Toronto akwagala nnyo banaye kanaabi e Toronto oli otya ssebo babuuza onaabakyalirako dde nzija Toronto visa nina ya myaka 9 I'm coming Canada
tukola enteekateeka ne Ssenga Kulanama naye nga nsooka Bungereza mwezi ogwokuna ngenda kuba Bungereza. naye alimita simanyi w'amayanja agamba okuloota ng'oli n'abanene kitegeeza ki? Okuloota ng'oli n'abanene kitegeeza nti oli ne jjajja waffe Kinene Batenda, oyo Walumbe Kijjolooto, Najja Kulera, oyo kojja w'abaana Kabaka Bulamu, omulongo omukulu Ssewamala. Bassebo ne banyaba emisambo egyo gyawukana naye gyonna gitambulira mu kategori emu nga bw'olaba nti Lubowa jjembe, Kasajja jjembe, Namuzinda jjembe, Kalondozi jjembe. Kakati ago gonna mayembe era gonna bagayita mayembe naye gaawukana. Kati Kabaka Bulamu mulala, Kinene mulala, Kinene Batenda mulala, Kinene Nyumba mulala, Ssewamala mulala. Kakati gwagamba munakola Ssewamala simanyi wakola Kinene Nyumba simanyi Kinene kyattaka. Bajjajja Kabaka Kinene tumubikka n'olubugo luddugavu, Walumbe tumubikka n'olubugo luddugavu, Walumbe yeeyo gy'avadde mu Bulamu, Bulamu tumubikka n'olubugo lweru, ate Ssewamala tumubikka n'amabala 7. Kati ebyo byanjawulo. Nze naloose nga ndi ku kitanda nga nninga ayogerebwako omuzimu Otegedde? nga njogera n'omuntu gwe nayise Naalongo. Kakati bassebo ne banyabo bw'oba oyogerwako omuzimu ng'ate omuzimu mukyala nga mulive eno olabyemu Naalongo Nasaka. What is asking me? Ombuuza ki? Kyabadde ategeeza. Ono n'agamba jjajja weebale kuweereza Ebungereza bakulinze. Yeewaawo. Bamuyita Queen. Queen Jjajja weebale kusomesa nze muzzukulu wo bazannya nga nsinzidde kata oyo asiima. Bazanye kata. Kaakati ono agambe okuloota nga nkwatira muhoozi ensawo. Weebale. Obadde nga bakwate ya Bobi. Kati bassebo ne banyabo oloota muhoozi mukulu mu magye nga yakulira amagye. Ejjembe likulira amayembe gonna baliyita Lubowa. Buli wooloota ekyambalo ky'amagye, buli kyoloota jjeno mu magye, buli wooloota omukulu kamanda in chief mu magye, oba oloota ejjembe eryo eriri ku ntikko ery'omusajja omukulu Lubowa. Bw'oloota nga mukyala mukulu ali mu magye, oba oloota omukazi omukulu Nambaga oba nga yakulira amayembe amakazi gonna. Kakati bassebo ne bannyabo abantu abo bw'oloota kabaka oba oloota Kabaka Bulamu, bw'oloota president oba oloota Ssewamala, oyo ali ku ntikko. Kakati gwe yaloose ng'olaba okwatidde muwoozi ensawo, jjajja agamba nti wange ejjembe lye oba tegeera jjajja Lubowa akuwa ensawo ye eya ssente. Kati bw'ogenda eri omusawo gw'olina ali okumpi mugambe akukolera akalinda ka Lubowa oba akalinda k'amayembe. Ono bamuyita n'abakyala w'enjuki. N'abakyala w'enjuki. Queen B. Naloose nga ndi lubuto nga sambadde ng'ali mu nkuba. Kati Queen B Lubaala ali bweru, enkuba emukuba. Lubaala ali bwereere. Kyokka akuze, atuuse okuzaala. Akuze, atuuse okuzaala nti abaana abalongo abaali kulongooseza bonna bali ku ttale, kati oli mu nkuba. Omukozi Ssenjala akutumiddeko. Omukodomi Ssenjala oli otya Mukozi Ssenjala? Akusaba kusisinkana ono yaloose asomesa ku kkala eziri ku musoke. Yeewaawo. Oyo anaaba muzunze avudde wano oyo yaloose atula ku kkala eziri ku musoke. Jjajjaffe Ssewamala Musoke alina amabala gali 7. Mu mabala ago temuli bbala eriddugavu kubanga mwava. Kakati amabala ago gonna 7. Kale enjeru ya Mukasa, emmyufu ya Kiwanuka. Kati Lubaale akubanja yenna oba bakugamba tandika okole Lubaale ate otandika okukola emisomo gyaki gya Lubaale kubanga omusambo guguyitibwa Musoke gwe gukulembera Lubaale. Ono agamba naloose nga mu mmotoka yange basuddemu kasasiro mu maaso. Noonyaayo wali omulalu wonna ku kkubo muwe ku ssente. Ekyo kye kisooka. Ekyokubiri onoonye omuntu yenna asamira Bamweyana oba wali embuga ya Bamweyana otwale emmotoka eyo bayite Bamweyana aginaazeeko
agijjemu kasasiro otherwise osobola okufuna accident. Kanabi Fred bakulaba live Toronto Canada. Bakutumidde Kanabi Fred muli mutye Toronto mwebale emirimu Toronto yewawo sebo tugende. Onagamba bosa bamweyana jjajja Nalosinga nyambadde gomas. As in gomas. Bosa bamweyana oba kusaba okubika ku bannaalongo okubika maama Nabinene oba okubika Naalongo n'amala Namusoke gabe ekyogo n'amala okumwambulula n'amuwa ekigali. Jjajja Nalosinga ndi ne maama wange nga tusimba ebitooke bibiri. Ono n'agamba ekirala era muntu y'omu jjajja n'endoota nga nguze emmotoka enjeru ng'eyiyo gye twalaba ku TikTok jjajja bitegeezaayo. Kakati ebitooke omwana oli nabagambye ekitooke kati gwe bwaleese maamawo nga musimba ebitooke bibiri ekitanyi placenta omwana gwe baafugika gwe bakuzaala naye omwana oyo mulongo oyo yakubanja naye maama teyasobola kubuulira mulongo oyo gwe yakuzaala naye kati wetaaga kukolako mukolo ku kitooke kati jjajja Mukasa ye mmotoka eri enjeru jjajja Mukasa atambulira mu mmotoka enjeru ate jjajja Mukasa yakulembera ezzadde olyokotereza obuyinza bwa Mukasa mu zadde eryebukojjaabo. Omanyi tulina ekizibu mu abali ku TikTok abali ku mikutu emigatta abantu abali ku live tulina ekizibu abantu baffe tebakyamanyi kunnyonnyola birooto. Kyova olaba nti oluusi twalyagadde nnyo bannyonnyola ebirooto naye mu birooto obudde buba buki butono ate nga oluusi tuba twagala okusooka obasomesaako tugende mu maaso ssebo. Jjajja nsaba tusomesa ku jjajja naye jjajja Sewamala Musoke tumusomesa nnyo bannaye addeyo mugende mulabira ekituufu ebirooto bikomaawo obudde buweddeyo. babadde bagamba obudde buweddeyo nga tugenda mu mbuutu. Buweddeyo tusembeeyo ono Nalosinga mwannyinaze Namusisi anvuga ku piki okunzizaayo mu kyalo naye piki neegaana okumuzaayo ewe. Kakati agambye piki yamuzizaayo mu kyalo ate ye neegaana omuzaayo ewe neegaana okuzza ono. Kakati omwana mulenzi ogwo omusamba baguyita Musisi oyo gwe mbagamba nti jjajja nkunda kiziba nyabuti nyabuzawula luba olwakabombo birigwa ne bigwa nyakaato nyabusiki. Kati jjajja Musisi atuula ku mwaliiro ogwo gwe bayita Kisonko. Jjajja Musisi yenna nnyini kusisimula bitonde mu myoyo omusanvu egikola obwa Sewamala Musisi yasembayo yenna nnyini kalaaka akeeru. Kati jjajja Musisi alina ejjembe eri mukuuma ejjembe eryo baliyitaani. Kati ejjembe eryo lye lyabadde liri ku pikipiki eyo lyagenze ne lituuka naye ne ligaana okuzzaayo no limubanja. Kati ekitundu ekyo kiri mu bwamwoyo mu butonzi kinene nnyo kati oyo aloota ekirooto ekyo yeetaaga okuzisinkana kuba si kyangu kyakusanga muntu asobola kinyonnyola. Ab'ebirooto tubaagala nnyo Katonda w'abajjajja abatuweera mwebale nnyo tugenze mu mbuutu ebirooto wiiki ejja mukeereeku sabbiiti ejja wiiki ejja tunatandikira ku birooto. Abalongo twabazaala babiri ne Ssaalongo Mayanja mwana wange jangu n'abalongo yabaffe twabazaala babiri ne Nnaalongo Mayanja mwana wange jangu olabe bino.
Mabega wa sema wenyini. Abada inokole yakuwa. Wewe bate pati jagala. abasiraamu kwe basinzidde batumanyire akati bassebo ne banyabo tusimbudde waliwo oluyimba lwakawagga wagga 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 onoomuwaganzira jajja yeggala omufemu simbula naye abantu babuuza baali balowooza muyimba za lubaleza waayo kati babuuza mugwe lwaki tolikodinga kulikodinga ngende kulikodi bagambe
ekituufu ngenda kuba likodingira ku nnyimba naye obudde buno tuba tukyalina emirimu mingi tuba tukyakola tukyamaliriza mirimu gy'abajjajja naye kati nteredde obudde buno ngenda tutandika okubaterayo kubanga abantu mugenda mulowooza mwe ennyimba za lubale bazimba zaggwayo kakati mwenna abalumwa kabaka bulamu kabaka kinene bwe batamuyimbira luyimba olwo tatereera olwo luyimba lwa kabaka yimbayo oluyimba lumu olwa kabaka tusooke tugende ewa mukasa ewa kiwanuka tuggalewo ate olwo oluyimba oluyimba lwakawagga olwowulira lwakifuula kuba mwana mulongo abamumanyi bamumanyi mu jjeme naye oli kyefuula katundu akagwamu kyoba olaba nti wakinene musajja we nnyo ebutereevu balabye omufu omujjayo eggala koona tibwakoona hamudanyini hamuleka akoone wagwawansi yegalanyula kinene akoona omulabi amugolodde mumubikeko wali mangu febwe tugenda maaso banalongo mukole musiibule wuli yamugadde dda mama obwageregere jajja bawo obumu obwageregere walumba bawo obumu obwageregere jajja bawo kabaka ayina gwakupye namugolola ebwatyo bwaba empija omugenda nemulowooza ti omulabe bwamugolodde kati ne bwomutuukako anyuguga alinga muzira kati mufu yegolodde balisanga wagale yegolodde otegedde kona kona wajagenda mpola jaja mukama wange takubugere takubugere mukama walumbe balisanga wagale walumbe
ogende wakiwanuka awo gyoyinza tumutukoye Ira sebo ojo ulire nyanda weira sangaira no ulire nyanda weira ira jaja no ulire nyanda weira amato no ulire nyanda weira kwa hono kwa weza no ulire nyanda weira no abana no ulire nyanda weira no abana no ulire nyanda weira no ulire nyanda akasajja tuwanukayo badomu tuwanuka tuyimbe ebyakasajja tuggalewo kale kale bakyaliko kale ebyo bibagala kona tugere kale kale Mama seruwaduka wansi wale nyanja seruwaduka wanuka kweruwale wenyundo seruwaduka wansi wale nyanja seruwaduka wanuka abitadde ku mawulire seruwaduka bola benko betonyo bokula nako jaja gwene woyo chamanda seruwaduka wansi wale nyanja seruwaduka
amayembe sibula amayembe kulwana sibula amayembe wanga okumbira akasajja nkulabye Ngabawandeta okumbira akasajja akatono. Ngabawandeta okumbira akasajja ojoga Ngabawandeta okumbira akasajja akatono. Ngabawandeta okumbira akasajja akampi Ngabawandeta okumbira akasajja akatono. okumbira akasajja ojoga babanjaki tebalina waliyo kye babanja luba watwamuyimba luli kati tugenda tuyimba mpya z'omwezi 9 omwezi kugenda kuba guno ogwokubiri tugenda kuba busunju nga maama senga kulanama akwasa Nalongo Nansamba entebe mu bujjuvu ngaffe aba tuli bumu ate tulyoke tuteeketeeka amatikkira mu nnaku z'omwezi zetujja okulaba ebibiina by'abasawo b'ekinansi bonna abakulembeze b'abasawo b'ekinansi bonna mu ggwanga nga bakwasa President General omu muyina ekigambo ekigamba nti ekituufu sitwagala mukyala tukulembera njagala babuulira gwali mulembe gwa jjajjaffe Ssaalongo Ben Gulu awo omukulembeze omulala najja omukulembeze omulala naddako era omukulembeze omulala oyo babadde bakyala kakati mukadde ako nabo kabakulembera ennyingo yaabwe kubanga buli ali eyo yazaalibwa mukyala nsaba abasawo b'ekinansi bonna mu ggwanga muwe Nalongo Nansamba omukono mutongole alabike ng'ate asobola okutwalako kyatutte bajjajja mukulembedde ebbanga nga muli bakulembeze ab'obusawo bw'ekinnansi basebo ne bannyabo nze siri pulezidenti wa busawo wa kinnansi nze ndi Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono wabula omulimu gwange ndi musajja musamize kifaanana nga bw'osanga Dokita Ensambya naye nga faatha kifaanana nga bw'osanga Dokita mu ddwaliro ly'ekibuli naye nga seeka basebo ne bannyabo nze ndi Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono jjajja w'abaana omusawo w'ekinnansi naye siri pulezidenti w'abasawo ba kinnansi nze ndi mulyoyi wa myoyo njagala okusiima n'okwebaza ebibiina byonna ebyegasse awamu bajjajja b'abaana mwenna sinayagala kubaatula manya naye ekibiina ekyatuli bumu kivuddeyo muli mu kuteekerateekera abasawo b'ekinnansi okulabika nga mubazza obujja njagala kusinziira wano mbakoowoole mwenna bannamawulire abantu mwenna abali mu ggwanga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokubiri ngenda kubeera mu disitulikiti ey'Ebutalejja era mu disitulikiti ey'Ebutalejja tugenda kubeerayo ne Nalongo Nansamba n'abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi bwenna Kabona Kasiko Mutaasa omutabiriza wa Busoga bali mu kuteekateeka Busoga Budaka Bugweri Mbaale mwenna tugenda basanga Butalejja Ebutalejja kigenda kwata omuliro kubanga basebo ne banyabo nze nga Ssaabakabona ngenda kusulayo njagala nzije tukansire ate twanirize President General w'abasawo b'ekinnansi ffenna nga tuli wamu kikwata omuliro njagala okubakowoola mu nkole ey'obwegassi mu nkole ey'okutwaliza awamu Kabona Saabwe n'ekibinja kyonna ky'okulembera Kabona Kayemba Kyoto jjajja waffe n'ekitongole kyonna ky'okulembera abantu mwenna abagezaako okulembera obujjajja ffenna twegatte tusobole okuba nga tuli wamu omwaka guno gwakukakanya ntalo n'okulaga obusawo bw'ekinnansi bwonna nga bwe bulina okuyimirira mu ggwanga n'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono nkowoola ebibinja byonna ebikyaliyo okuba nga twegattira wamu abayomba tubawulira era tubalaba naye buno obudde si bwakunnyonnyola ku kuyomba buno obudde si bwakwogera ku lutalo buno obudde bw'abo abasobola okwegatta ate nabannyonnyola nti ekituufu waliyo embaawo ate mu mbaawo walimu n'ebifaafa naye byonna biba bivudde ku mbaawo ate era bwe tutunuulira embaawo era waliyo n'emiti gye baga nti gino gya kirundu
naye nga lubaawo ng'ate si muvule. Kakati abayomba mu bujjajja tebasobola kuggwayo, naye nsaba Nalongo Nansamba anywera ne ttiimu yonna gy'okulembera nayo, abakulembeze bonna abakwegasseeko, tube nga tugatta obuwangwa n'ennono. Abadde ku live ya leero mu kugatta obuwangwa n'ennono, buli omu ateekeko akabaani, buli omu asabe okulabika nga tusitula obujjajja bwaffe, era tulowooza nti obutasukka mwezi gwakuna nja kuba sinagenda na Bungereza, tujja kuba tumaze okukuba Namboole, bwe tutaakuba Namboole tujja kuba Kololo, bwe tutaakuba Kololo tunaakuba Lugogo, bwe tutaakuba Lugogo tujja kuba Nakivubo. Tuli mugezaako okuteekateeka ate mu mwezi gw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 24 ngenda kubeera Luweero mu kisaawe awe Kasana, we wagenda okubeera amatikkira ag'omulundi ogw'omunaana ag'obwa Ssaabakabona. Kale bassebo ne bannyabo tulina puroguramu nnyingi, gwali eyo ng'olina lubaalewo, olina ebibbo byo, obadde musawo ng'oli weka, jangu otwegatteko. Ekitebe kyaffe kisangibwa Mukono mu Kirowooza. Location esangibwa Mukono mu Kirowooza. Genda ku Google wandiikamu Jumba Lubowa Aligawesa oba Ssaabakabona, ejja kuvuga Google ekutuuse wano ku kitebe ky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Naye ng'omwaka guno gugagenda okugwako nga tumaze obateekerateekera ekitebe ekinene mu Kampala ekigenda okubeerako ebintu byonna. Kale mbasaba nti puroguramu ey'obuwangwa n'ennono twegatte. Njagala okutumirako Kabona Kato Muwanga Senkandwa e Masaka. Simanyi oba olwaleero obaddeko, naye njagala kutumirako n'abantu abalala mwenna abali eyo, tubeere nga tubeera wamu. Oyina ekyakunyiiza obuntu obutonotono, oyina eyakulinnya Kagere, Ssaabakabona ye yakunyiiza, bwe budde okusonyiwa twegattire wamu. Bazzukulu b'Amala mbatumiddeko nnyo, Taata Muwonge, nsaba Katonda w'abajjajja abawe omukisa. Oyo kyetonde Katonda wanga Namugereka Ggulu liiso ddene, Sserubaale Ggulude Eddoboozi Lugaba wa byonna, abakulembere ate atusinkanye ku Lwomukaaga mu kusinza Katonda w'abajjajja abawe omukisa weewaawo.